oyo gwolaba asanyusa abatikkiddwa emisomo ye Emmanuel Karungi omutuuze w'e Rukoko 1 Cell ekisangibwa e Nyabitusi mu disitulikiti y'e Kamwenge. Karungi ng'aweza egy'obukulu 31 yazaalibwa agongobadde amagulu. Ku mukolo guno obwedda waliwo n'abamufuuwa ssente. Leba omusigazi ogu yatunga nk'akasente kiirira omukagiramu nk'akakituma ruhanga n'abaleeba. Twagadde okumanya ebisingawo ku musajja ono omumalirivu okukozesa ekitone kye okwebeezaawo mu kifo ky'okwetuulako. Tukitegedde nti ono omulimu gwe omukulu gwa kutunga ngatto omulimu gwakolera mu katawuni k'e Rukunyu e Kamwenge. Ere yanje nkasanga ntakubaasa kusabaguza konka ndi kubaasa omulimu gw'enkiito najja kanjezeho ndeke kusabaguza akuba tibujjomu ngo nabasa kwa sente. Karungi yalaba akasente akava mu kutunga engatto tekamala bulungi kwe kusalawo okunoonyanga emikolo asanyusa abagenyi asobole okuweza ssente ezirabirira ab'omu maka ge. Ono aliko mukwano gwe amuzigira emikolo. Mukolo mpikayo ngenu ngamba na MC ndero aizafuna akiri akoreki anyeta nanyenye songora akuba nantamugambire takunyeta. Bw'otamusanga mu kifo watungira ngatto aba aliko omukolo gwagenzeeko okusanyusa abagenyi. Atubuulidde nti lwe bitambudde obulungi asobola n'okunnyuka n'emitwalo 10. Kindi kuyisanga ogujja omukolo muhango nyama ez'okungasira kandi nasanga guli muke osanga nabwe esente zabula nabo okutandika kulala nkokwe. Kyokka ono oluusi afuna okusoomoozebwa okw'aba MC abagana okumuwa omukisa okusanyusa abantu. Karungi musajja mufumbo nga ye ne mukyala we Christine Chinkoheire balina abaana 3. Muleba mukasani yasalawo ebyokwekubagiza abisse ku bbali ayiribwa obulamu ng'enjogera y'ennaku zino era mukyala we Chinkoheire amuweera obujulizi. Sente za kubona leta aguliraho abaana ebyokulya nebiri kubura nanyungumisiriza tambatambula munyeyiya nk'abandi tuleka ngu twabaho. Kyokka ne yeekokkola abantu abamujerega olw'embeera ye ey'okugongobala. Ndimu aliwo okusanga abantu bali kugaya konka alobwo kugira nk'ekinigo kasanga nabwe wagira ekiniga nabwo tabaje konka nkabo semeriro baleke ngambira ngo noriyawo kamukundaho kinabana katakuza kubarebera ngaba basi konka nyewe kare okurije kunkuro kwari kufayo abo kana kacina kinja kari kubona ninde nakareta enjante tinobareni bagamba nyo kangumisiriza abo kuba nazire n'abana. Chinkoheire naye akeera kulima okukwasizaako bba mu kulabirira awaka gwe wamma obulamu ne butambula. Amaani mingi fayo mpinga ebitakuli mpinga ebihimba mpinga n'ebicoori njeza mpinga obusiri nawe nakira akasheshe narabaho naginda. Abakola ne Karungi wamu ne bamulirwana bamutenda obukozi kale ne bakubiriza n'abafaanana nga ye okumulabirako. N'ow'amazima mbwenu kandi omukwatanisa nitwe tukamutiina kuba ntumanawo n'omuntu nk'abandi nawe akazarwa kitokutwazirwe